Buli lukya ebbugumu lyeyongera mu kalulu akajja aka 2026 era nga kati abakulembeze mu bifo ebyenjawulo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo baddukidde waakulira enzikiriza y'obumu Owobusobozi Bisaka asobola okubafunira emikisa eginaabasobozesa okuwangula akalulu aka 2026. Bano nga bakulembeddwamu na NRM era nga mubaka wa Buyaga West mu Palamenti Kansimire kw'ossa n'omubaka w'abavubuka mu West era nga kati ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Ntoloko Lugumayo Addison. Bagamba nti enzikiriza eno ey'obumu eya Bisaka ebayambye nnyo okubawa emikisa wakati mu kwongera okugatta abantu saako n'okulaba nga bakolera wamu. Bano okwogera bino babadde beetabye ku mukolo ogw'okumanyagana saako n'okukuza amazaalibwa g'Obusobozi Bisaka nga guno gumaze ennaku ezisoba mu 3 mu kitundu ky'Omuhololo mu Kagadi era ng'abakulembeze ab'enjawulo bawaddeyo ebirabo okusiima Owobusobozi. N'ababaka bategeezezza nti Owobusobozi akoze kinene nnyo mu kwongera okugatta abantu naddala mu nzikiriza eno ey'obumu. Kituufu ku bintu ebyayogedde ffe abakulidde wano tulabye ngu ekitundu kino kisitula the entire place mu byenkulaakulana bakolera wamu bakola n'amaanyi ate tewali nsi yonna eyali ng'ekulaakulanyeeko nga bantu baayo tebakola. Today it has been a very important day for the fight of unity, the Owobusobozi Bisaka's faith, which is started a long time ago in Africa, in Uganda, in Kapiemi, in Toro, in Bunyoro, in Hoima. This is very special for Africans to believe in themselves. And the most important thing is about unity and working together to fight poverty. And that's why the President of the Republic of Uganda was emphasizing the point that once we are working together, we can chase the poverty, we can stand together as one unity. This is called the resistance. It will cause our country to be united, and we shall stand together to fight poverty, to reach the middle income status, to my understanding. Because the moment we are working together. Abantu bagasse okuva mu Uganda ne bweru wa Uganda. Nebaza President Yoweri Kaguta Museveni olwa message ennungi olw'okuba nti yawa abantu freedom eyo enzikiriza buli. You could see unity in diversity. People are many from different tribes, from different religions, but this fight unites everyone. And a uniting factor is a drive to development. Uganda, some people are disunited, and we find people who believe in some religions. They just come along with their hatred, with their disunity from Toroko County in Toroko District. However much we have religions, it's also high time we should also promote our cultural heritage, like he said, because we have backgrounds where we came from, that our children that should grow up knowing their own culture than only promoting the European cultures. I want to take a photo with that question. I want to kindly ask my people of Bugangais East for the support in my candidacy of NRM. I seek for support in everything that we're doing. The support in Bugangais East in order to bring togetherness and in order to promote development in our homesteads. Thank you so much. oba weteekwa kukijjanjaba na ddwaliro kubanga kiba kyetaaga ddagala. Eddagala bwe limala okuwonya omubiri ate nojja nojjanjaba omwoyo kubanga nagwo wano gulwala, ate bw'omala okujjanjaba omwoyo n'omutima gwo n'oguleeta wano n'ogujjanjabako obulumi bwonna oba buliko, naye ng'osoose okutwala omubiri mu ddwaliro ne gufuna eddagala nojjanjaba omwoyo n'omutima nga biri bulungi, kubanga omuntu ku nsi alwala ebintu biri bisatu: alwala omwoyo, alwala omutima n'alwala n'omubiri. Kati omubiri bagujjanjaba na ddagala mu ddwaliro, bw'omala okuwona nojja nojjanjabwa omwoyo wano walwanga Bisaka. Because he knows these people are already converted. That's why he called them that they are already members of the resistance movement. They are already converted. They love to work, they love to prosper, and that sets them
very much far apart compared to other fights. And his emphasis on unity, of course, is in sync with what the religion stands for. Unity, because Museveni and his group fought against division in terms of faiths and all that, in terms of Catholics and Protestants. And these people studied what the problems are. It is not good for any religious entity to believe that they can cure any disease. Ye akulira enzikiriza eno ey'Obumu Owobusobozi Bisaka asabye abagoberezi okugoberera emitendera nga balonda abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo saako n'okuba n'emirembe. Kasitara abata kuchwa amateeka g'eihanga limu ekyo ekigambo kikulu muno ekiwakozire nicyo mukola n'ekiro kya hati tuli hano habwokuba eiteeka eryakaliteekaho yagamba buli omu agamye kugonza mu katoliki mu protestant musiraamu n'ab'eddiini ezindi ezibakuramya hati na Ruhanga niko kugenda mu maiso kakuba atarayikirize nenywe endwara zanyu hati mwakizire mwakirire nka omunganda hamwe n'amahanga esitani imbere ya yeserekeri hati yonehoireho hati ekigambo ekiriho niko kugonzangana abantu bagonzangane tube bamu tuganirangane okwakana kwero kimu musema abantu bakizire endwara zaabo bayege obumu hati ekigambo ekindi kisigaireho niyo enkurakurana omuntu atomwikiriza tosobola tibakyamuga omulembe guli guhoireho hati hariho omulembe ogwekurakurana abantu bakurakuranye muno kusigikira hakalendere. Mu nteekateeka eno abantu abasobye mu 3:8 basaze eddiiro ne bagatta ku bumu saako n'abasoba mu 10,000 nga bano baweereddwa amakanzu okufuuka abaweereza ku bw'Omukama Ruhanga Owobusobozi Bisaka okusomesa ekigambo eky'obumu.